basabuganda b'ebitiibwa nkuutira omwoyo gwange nejja mu kutya Allah buli omu okubeera nga yeesibira entanda eneemugasa yauma alqiyama basabuganda okudda ewa Allah amrun la raiba fihi nsonga teriimu kubuusabuusa kuyo era gwe omusiraamu ekyokulowooza kukudda ewa Allah kyandikuyambyeko okubeera nga weetereeza kuba akafaananyi olabe law jalasta fi daari singa obeera nga otutta akaseera n'otuula mu njuyo mu ddiiro buli kimu nga mwekiri n'otunuulira ebisenge buli kimu nga wakissaamu naye nga yawma min al ayyamu lujja kuba lunaku mu nnaku enju eyo ogireke bakufulumye wabweru bakusaalire bagende bakuziike hal fakkarta fi dhalika alyawm wawaayo akadde n'osobola okulowooza ku lunaku olwo ate nga lujja singa obeera otudde n'abaana bo abalenzi n'ab'obuwala mwenna nga mutudde muli wamu wali okirowoozezaako nti yawma min al ayyamu erinnya ly'abaana ligenda kukyuka bafuuke ba aitamu bamulekwa wali okirowoozezaako nti mukyala wo gw'osinga okwagala waliwo akaseera akanaatuuka shariya ebeere ng'ekuteerawo emyezi 4 n'ennaku 10 omukyala oyo akkirizibwa okufumbirwa omulala ekyo wali okirowoozezaako basseruganda b'ekitiibwa okufa teeka law kana ahadun mukhalladan fi hadhihi ad-dunya lakana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam njagala okubeera nga mbajjukiza nti singa waaliwo omuntu asobola okutuula ku duniya n'agibeererako ddala mpaka lw'anaagikoowa yandibadde nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam naye bwe yamala okutuusa akaseera ke yali tayinza kusigala Allah tabaraka wa taala yamutwala naye olaba atwala nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ate gwe omusiraamu asigadde kyenjagala mu bintu ebyo omusiraamu okumanya nti yawma min al ayyaami alqa allaha azza wa jalla omuntu alina okubeera nga akimanya nti lunaku mu nnaku agenda kubeera nga asisinkana Allah ekyo omusiraamu bw'anaakimanya kigenda muyamba okubeera nga la yamshi fi dunya marha tajja kutambula ku nsi eno ng'ettaka lirinnyanga ataavwewo omuntu bw'anaamanya nga agenda kusinkana Allah tajja kubeera kubali bamulimba nti obulamu bw'ensi butono bweyagaleko ennaku zigenda kubeera ntono ogenda kweyagala naye nga byogenda okweyagaliramu bigenda kuwonoona akhira tojja kubeera ng'okiganyulwamu basseruganda b'ekitiibwa bampuliriza almautu baabun wa kullu naasi daakhilu njagadde okubeera nga mbajjukiza nti okufa mulyango buli omu gwateekwa obuteekwa okuyingira almautu kaasun wa kullu naasi shaaribu okufa giraasi y'amazzi buli omu gyateekwa obuteekwa okunywako almautu daarun wa kullu naasi saakinu era okufa nyumba buli omu gyateekwa obuteekwa okubeera nga yeebakamu kyeva ogoberera kigambo kye baatukuutira ekigamba nti kun fi dunya kaannaha gharibun aw abiri sabil ensi eno gibeereko ng'okimanyi nti ndi mutambuze oba ng'okimanyi nti ensi eno sigenda kugituulirako ddala osobole okubeera nga weeyambisa obulamu buno obw'ensi osobole okubeera ng'otereeza akhira alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da almauti omuntu yenna gwe bayita omugezi yoyo omuntu yenna gwe bayita omugezi yeyeebanja yekka n'akimanya kyagenda mu maaso ga Allah yeetaaga eswala n'agisaala Allah yeetaaga okusiiba n'asiiba Allah yeetaaga zakaye n'agitoola Allah yeetaaga hijja n'agikola Allah yeetaaga okugondera abazadde n'akikola Allah yeetaaga okuyisa obulungi bamuliraanwa n'abayisa bulungi Allah yeetaaga okusoma Qur'ani n'agisoma Allah teyeetaaga malala n'atagakola
Allah teyetaaga buli az'amaanyi n'abuleka. Allah teyetaaga shiriki n'agireka. Allah teyetaaga byonna by'omanyi nga bibi n'osigala nga obulamu bwo bwonna oli mu kuteekateeka akhira, kubanga mu maaso ga Allah ogenda kubeera nga omusisinkana naye ogenda mugamba ki? Ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah tabaraka wa ta'ala akubuuza nti owange gwe omuntu kyekikugayaza ne kikujja ku Allah, kyekikugayaza ofunye sente zezikujje ku Allah, ofunye bukulembeze bwe bukujje ku Allah, ofunye maanyi gegakujja ku Allah. Bwe zibeera nga sente ziyinza okubeera nga tezisukke za Qarun, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga ayogera Qarun agamba nti Qaruna mafatihahu, ebisumuluzo bye yalina ebigula stores nga baziwa nga abasajja ab'amaanyi bakanyama bebeetikka ebisumuluzo, embalaasi ze baali batikka ebisumuluzo ebigulawo stores eza Qarun, naye byonna byaggwawo. Bwandibadde bukulembeze nga bwe bukuleetera ebizibu. Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim. Abakulembeze bameka abaaliwo naye obukulembeze babutuulamu ajali bwe yatuuka Allah n'abajjamu. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba wakadhalika awrathnaha qauman akharin, ebifo bye baalimu Allah yazazaawo abalala. Awrathnahum qauman akharin, Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta abalala n'abazzaawo. N'olwekyo sseruganda singa obeera nga sente z'olina zikozese fi ta'atillah, singa bubeera nga bukulembeze mw'olina bukozese fi ta'atillah, bwe gaba nga maanyi g'olina gakozese fi ta'atillahi azza wa jalla. Ekyo bw'onaaba nga okikoze onaaba oteredde ku mugendo wennyini otuuke mu maaso ga Allah oleme kubeera nga wejjusa. Kubanga bw'onoobeera ku duniya n'obeera nga tofaayo, omutima gwo kye gwagala ky'okola, bwe gunaakulagira okugenda mu ndongo n'ogenda, bwe gukulagira okunywa sigala n'onywa, bwe gukulagira okugenda okukola obwamalaaya n'okikola, bwe gukulagira okugenda bakukeberekeberemuuko olabe future egenda kubeera etya n'ogenda mu basawo. Sseruganda ow'ekitiibwa, omwoyo gwonna ogugondera onaaba oleese ekizibu. N'olwekyo obeera nga weegendereza, obeere nga omwoyo gwo gusigalawo ku mbeera nga Allah bwe yagutonda. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba ng'alayira nti wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها. Allah tabaraka wa ta'ala alayira n'agamba alayira omwoyo engeri gye yagutondamu n'agutereeza n'aguyonja n'agwenkanyankanya, naye okwonoona kw'omuntu n'okutya Allah ne birabankanya omwoyo guno, ne weesanga obwonoonefu busika omwoyo gutwale, ne takwa nesika omwoyo egutwale. Akati omuntu bw'anaanafuwa fujuru n'emutwala n'abeera mwonoonefu ng'omutima guddugala. Bwe gunaaba guddugadde onaaba ofiiriddwa, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala atugamba qad aflaha man zakkaaha, qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaaha. Yeesiimye akuuma omwoyo gwe ne gusigala nga muyonjo nga Allah bwe yagutonda, naye aswadde aviiriddemu awo omutima gwagujamawaza. Allah yagutonda nga mulungi n'okujamawaza bimbaasi n'okubeera ng'oyonoona. Basseruganda b'ekitiibwa, kuuma omwoyo gwo guleme kwonooneka, kuuma omutima gwo guleme kubonooneka. Allah tabaraka wa ta'ala indama khalaqa alqalb, Allah bwe yali atonda omutima, Allah bwe yali atonda omutima gwali abyad,
gwali mweru mithlu bayadi athalij nga gwali mweru nga bwolaba obuzira bwe gunaabeera omweru naye omuntu bw'ayitiriza okwonoona Allah n'aguddugaza. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba inna al-abda idha adnaba nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Omuntu yenna bw'aba akoze zambi Allah tabaraka wa ta'ala alagira omutima gwe ne bagussaako akatonyeza akaddugavu. Bw'abanga yeeyongedde okukola ebyonoono buli lw'okola ekyonoono ne batonyeza akatonyeza akaddugavu okutuusa omutima gwonna lwe guddugala. Omutima bwe gumala okuddugala oba tukyasobola kuwuliriza bya Allah oba tukyasobola kuwuliriza bya mubaka sallallahu alayhi wa sallam, kitegeeza nti nkuwa miyaaru, nkuwa miizaani gy'osobola okupimiramu olabe omwoyo gwange gwaddugala oba gukyali muyonjo. Singa olabanga tajidu thiqal, ofuna obuzito fi tatbiqi amra Allahi azza wa jalla, ng'ofuna obuzibu okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah, ofuna obuzibu okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omubaka, manya nti omutima guyinza okuba nga gwafuna ekizibu, wandibadde ogutereeza basseruganda. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ala inna fil jasadi la mudgha, mu mubiri guno mulimu ekinyama, ay qit'ata lahmi, mulimu ekinyama, idha salaha al-jasadu kulluhu, ekinyama kino bwe kibanga kirongoose n'omubiri gwonna gulongooka. Wa idha fasadat, naye bwe kibanga kyonoonese fasada al-jasadu kulluhu, omubiri gwonna gwonooneka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba ala wa hiya al-qalb, ekinyama ekyo nabbi kyagamba gwe mutima, bwe guba gulongoose n'omubiri gwonna gulongooka. Khudh qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwata ebigambo by'omubaka ng'obikwatira fi amuraini ithnaini, mu nsonga bbiri. Njagala fenna mubeere nga mukimanya nti edduniya eno nga bwe tuwangaala oba obulamu bw'omuntu nga bwe buli, omuntu afuna emirembe n'atambula n'ataba na buzibu singa omutima guba mulungi. Omutima bwe gubeera omulungi ng'omusaayi gutambula bulungi, omuntu atambula nga talina buzibu. Naye bw'omala omusaayi okuteekamu omukka omenya omutima okugussaamu omukka gwa sigala, omutima n'ogussaamu omunnyo omuyitirivu, omutima n'ogussaamu amasago amayitirivu, omutima n'ogussaamu ebikoola, omutima n'ogussaamu enjaga, gutandika okwonooneka. Ogenda okulaba omusawo ng'akugamba nti omutima gwonoonese, tukuwa amagezi omunnyo omuveeko, n'essigala omuveeko, n'ewalagi muleke, n'ebiwoomo ebyo bireke, osobole okubeera nga omutima ogukuuma nga mulungi. Kijja mu kigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, idha salaha alqalbu salaha aljasadu kulluhu, omutima singa gubanga gulongoose n'omubiri gwonna gujja kulongoka. Min nahiya sihiya, beera nga buli kyogenda okulya lya nga tekigenda kosa mubiri gwo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba la darara wala dirar, hadithi eyina ebigambo bibiri byokka naye nga ebigambo ebyo ebibiri birina amakulu magazi. La darara wala dirar, ay la tadurru nafsaka wala tadurru ghayraka, tokosa mwoyo gwo, tokosa mubiri gwo, tokukosa. Singa omusawo agamba nti kino kireke, tokosa mubiri gwo, tokosa mubiri gwa mulala. La darara wala dirar. Omulundi ogwokubiri, engeri gye njagala otegeere mu hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, omutima guno gwonooneka bikathrati almaasi, n'okubeera nga oyitiriza okwonoona.
wokoma okuyitiriza okwonoona n'ebisiga omutima gujja kufa bwe gunaaba gufudde n'ebisigadde bijja kubeera nga byonooneka. N'olwekyo omutima beera nga ogukuuma, kuuma omutima. Onoogukuuma naki? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba inna alquluba la tasda, emitima gitalagga. Inna alquluba la tasda, emitima gitalagga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamubuuza wama jalauha ya rasulallah, naye biki ebijja okutukuza omutima, biki ebinaanaaza omutima gutukule? Naddamu n'agamba nti dhikirullah, ekijja okubeera nga kitukuza omutima kubeera nga otendereza Allah. Okutendereza Allah min swamimi fuadika, nga kiviira ddala munda mu mutima, nga bw'onoogamba nti subhanallah, yayawukana Allah, ng'obeera okitegeeza. Nga bw'onoogamba nti Allahu akbar, obeera okitegeeza. Nga singa otegeeza nti la ilaha illa Allah, ng'onaaba okitegeeza. Lwaki njogera ekigambo ekyo? Omuntu asobola okyogera naye nga irizi mu waleti mweri. La ilaha illa Allah, naye ng'olina gw'osaba emikisa wamuteeka mu waleti, ng'omujooga n'omutwala mu ttooyi, bwe mumala okuvaayo n'omugyeyo mu waleti n'omusaba emikisa, n'omukozesa emirimu emingi, n'omutwala mu kisaawe, n'omutwala mu loogi, n'omutwala wa, bw'omala n'omugyeyo mu waleti n'omusaba emikisa. Naye ng'oluusi okeera ku makya nga fajiri ewedde n'akalaadiyo kayina n'oyogera la ilaha illa Allah emirundi 100, naye ng'ogenda ogenda okyogera waleti eri ku mmeeza awo, akati mwekali, omulyango oguyingira wano mu maaso waliwo ekyewuuba, ekisenge mwosula oba ogenda okiyingira waliwo ekyewuuba, newaka ng'olinawo omwana gulawo oluggi ng'okomyewo, omulala bwajja omugoba, n'omwana akuwa emikisa ng'omulina, lutwaliwa, genda eri okomewo omusisinkane, nsobole okubeera nga nfuna emikisa. N'olwekyo ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mbasaba lugifune. Wama jalauha, bamubuuza, abaddamu abagamba nti dhikirullah, dhikirullah. Njagala mbategeeze nti ebintu bibiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabituwa, n'abamanyi ne babinnyonnyola, era ne batugamba nti z'empagi za ibaada zibeera bbiri. Esooka ikhlaasu nniya, ekigambo la ilaha illa Allah kireete wa anta mukhlisa, ng'oli mmalirivu nga kyoyogera okitegeeza. Ekigambo subhanallah kireete ng'okitegeeza. Ekigambo Allahu akbar, Allahu akbar ng'okitegeeza. Naye bw'onooyogera ekigambo Allahu akbar naye nga asiri bw'eneetuuka ng'oli mu kisaawe ky'omupiira, tojja birowooza, ojja kuteeka aizuru, osobole okubeera ng'osala tarawuya, ogatte asiri, ogatte ne magaribi yaako, obigatte ne isha, osale tarawuya. Basseruganda, zikiri gy'onaaba okoze ikhlaasu eyinza okuba ng'enaaba teriimu. Ekyokubiri almutabaa, arrukunu thani min arkaani al-ibaada almutabaa, okubeera nga ibaada ogikola nga Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagikola. Bannange azikaali muzikole kubanga zitukuza emitima ne ginyirira. Qiyamul layl ma'ashara al-ikhwa, okuyimirira ekiro kitukuza omutima. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yamanya omusajja yali asaala ekiro n'abivaako, Nabbi yanyiiga. Okumanya yanyiiga bwe yali atudde ne banne n'abagamba nti la takunu mithla hadha, temubeeranga ono. Kaana yaqumu al-layl, yali ayimirira ekiro n'asaala n'abivaako. La takunu mithlahu, temubeeranga ye. Kitegeeza omubaka kyali kimukosezza. Salatu layl, wakoma okugisaala omutima gulongooka.
ogenda okulaba nga yali ayagala ennyo endongo ng'otandika okulaba nga endongo kalamufaale no sense. Eyali ayagala ennyo okuwemula ng'olaba nga buli lwowemula oswala. Eyali ayagala ennyo okubba banange tuli mu nsi kati essaawa eno obubbi obunyazi biringa ebintu bya bulijjo. Abatabbye oyo gwe beewuunya. Nina kyenagula ewiiki eyo ewedde nakigula sente ntono 2,000 olulimuwa omutwalo nanziriza omutwalo gumu mu 8. Ne mugamba muzzukulu bala bulungi nagamba sheikh mbaze nasomako konze nedda bala bulungi. Ne mugamba emitwalo nkuwadde 2 bw'oba ojjeeko 12. Ne mugamba omutwalo nkuwadde gumu namuwa gumu nampa gumu 8. Ne mugamba obadde wakunziriza 8 era omutwalo gwo guguno. Seeka mu nsi mukyalimu abantu bwe bati. Fatayatun tataajjab. Mu duniya waliwo omuntu gw'oddiza balansi omungi n'agamba nti ono mwewunyiza. Omuwala ne mugamba nti ffe eddiini eyaffe ey'obusiraamu bwetyo bwegamba era ffenna abasiraamu bwe tukola. N'agamba nti tonnakola research. Basseruganda b'ekitiibwa twetereeze. Bwe tunaabanga tweterezezza Allah jalla jalaaluhu ajja kubeeranga omutima agulongoosa. Ojja kulaba nga ibaada otandise okuzaagala. Man yuridillahu an yahdiya yashrahu sadrahu lil islam. Allah gw'aba yagadde okubeera nga amulungamya. Allah gw'aba yagadde okubeera nga amulungamya yashrahu sadrahu lil islam. Ayanjuluza ekifuba kye eri obusiraamu. Kikyategeeza Allah bw'aba yagadde okulungamya omuntu omutima gubeera mwanjulukufu eri ibaada. Bw'omusomera etteeka agamba nti sam'an wa ta'a. Mpulidde era ngonze. Naye babanga bwe bakusomera etteeka osooka n'oddayo ewaka ne musooka mumala okukola discussions n'omukyala oba osooka n'oddayo ku mulimu n'oyita mikwano gyo musooke mukole discussions then akati obuzibu bukyaliwo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين. توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بصير قال بيبتي وانتكم بكرة خطبة يفي. أردت أن أشير إلى أمرين اثنين. Njagadde mu bufunzo obw'amaanyi nkoleku nsonga bbiri. Ensonga esooka olw'okutaano olujja Allah banabanga atuwadde obuwangazi tugenda kulonda abakulembeze baffe mu mizikiti gyaffe n'awasigadde. Basseruganda ab'ekitiibwa bambuliriza eddiini y'obusiraamu yeetaaga abagikulemberanga balungi. Yensonga lwaki Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atuwa akakwakuliza akasooka ak'omukulembeze newankubadde nga yali ayogera ku imaamu naye imaamu kitegeeza omuntu yenna omukulembeze ng'era bwe kitegeeza imaamu w'omuzikiti. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ya ummul qawma aqra'uhum kitabillah. Akulembera abantu abeera abasinga okumanya ekitabo kya Allah, abeera abasinga okusoma ekitabo kya Allah, abeera abasinga okutegeera ekitabo kya Allah. Abasiraamu mwabalonda mutuyambe mutulondera abasajja n'abakyala nga tebalina masabo mu maka gaabwe. Omuntu bw'abanga abadde n'essabo yakunu mushirika, oyo abeera mushiriku. Lwaki muwa mushiriku akulembere abasiraamu? Ya akhi, mu kulonda kwaffe twegendereze. Mushiriku agira abeerayo newankubadde nga munene nganze, newankubadde nga alina ssente,
niwankubadde nga yasingayo okulabirira omuzikiti niwankubadde nga yasingayo okuyonja tugira tumulekera okuyonja omuzikiti n'okulabirira abagenyi naye bikwata ku mukulembeze nakhtaaru khirata nnas tulonda abantu abasingayo okubeera abalungi kubanga be banaatugasa. Obusiraamu tulina obwetaavu okubeera nga tujjulukuka okuva abantu bwe basuubira nti we baatusibira tusobole okudda awalala. Akaseera katuuse basseruganda tusobole okudda awalala abantu balabe bayimaamu baffe nga balina enjawulo. Lumu nali njogeramu n'omukulembeze omu nimugandi Uganda yaffe yandikyuse nga masjidi okubeera nga bagikkiriza okusaala ejjuma ng'esobola okusasula imaamu aleme kuwangalira ku muzikiti nga imaamu awangalira ala nafakati lmuslimin. Abasiraamu balina kumala kumuwa. Twagala abasiraamu bawe imaamu naye nga bamuwa musaala gwe. Imaamu afune omusaala gw'omwezi kwaba agula ekkanzu. Okusinga omusiraamu lwe banaamusondera ekkanzu lwanaaba tazze bamulangire ekkanzu gye bamusondera. Naye nga balina okupanga ebintu eby'omu muzikiti balina kubeera abakulembeze kugenda okulonda. Tulina emizikiti ne tooyi nga teziriiko naye nga abakulembeze weebali. Tugenda mu mizikiti ne tugirambula mu byalo eyo n'otuuka mu muzikiti ng'olina haja naye nga tooyi teriiwo. Naye kiyamani w'omuzikiti okulembera otya omuzikiti ogutaliiko tooyi nga nammwe ab'ekyalo mulina ebitiiyo mulina enkumbi mulina ettaka ng'abasiraamu basobola okwesibira tooyi. Kitegeeza omukulembeze mubeera mwalonda atasobola n'abantu nga tebamwesiga. Basseruganda ab'ekitiibwa mmwe abasiraamu abantunuulidde mwabagenda okulonda temulonda muntu kubanga abalabikira bulungi kubanga yasinga obunene wabula mulonda omuntu omulungi ajja okubeera nga adaaye emirimu gye gyagenda okukola gibeere nga gijja kuleetera abasiraamu okubeera nga bakulaakulana gibeere nga gireetera omuzikiti okukulaakulana. Ne imaamu gwe balina bamuwa omusaala. Bayimaamu baleme kubeera nga be bambala sokisi ezirimu ebituli. Bayimaamu baleme kubeera nga be bambala ekkanzu ezirimu ebituli. Omulembe gwe twakulirako gwayita. Bayimaamu baanaazanga abafu engoye eziba zifisseeko bwe batungiranga amakanzu nitwambala. Abaana ba imaamu ng'osobola okubaawula ku baana abalala gw'ogolanye n'ekkanzu nga yambalikaani ng'omanya nti oyo eyina mwana wa imaamu oba mwana wa mwaziinyi oba mwana w'omusajja ku kyalo anaaza abafu. Twagala abakulembeze be tugenda okulonda embeera eyo ekyuke. Twagala emizikiti gigirire. Twagala emizikiti gibeeremu okukulaakulana. Muleme kusuubira bawarabu all the time. Temusuubira bawarabu all the time. Twagala tukole ebintu ebyaffe okusinga ne tunaasuubira abalala. Allahi ne zituuka omuzikiti omulamba nga mulimu n'abasajja abagagga abalina n'emmoloka nga mulimu abasajja abagagga abalina ebyabwe ne mulemererwa okusala yadde akabuzi akamu yadde obubiri ne muddamu kubuuza kaadhi ente baatuwaddeko ente. Twagala mulonda abakulembeze abajja okubeera nga bajja kuleetera mu busiraamu tuleme kunyoomebwa. Twagala abasiraamu abalungi. Saba Allah abeere nga abatuwa ya Rabbi. Njagala okubeera nga mbajjukiza ensonga ey'okubiri masjidi ennungi nga bulijjo. Tulina ennyumba za Allah ezaatuula n'embaawo nga zaagala kwonooneka. Zikuumye mabaati tuseeyo waggulu amabaati. Kabaasa k'ofunye man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baytan fil janna. Buli ebbaati obeere ng'ozimbidde Allah akuzimbira ennyumba mu jjana kubanga onaakumuzimbidde ennyumba. Tukyusizza emizikiti mingi omubadde obusiisira ne gifuuka mizikiti. Niwankubadde nga ate bannaffe abalala ffe gye tuba tumaze okuzimba ne tugifuula emizikiti bayite eri ku mabbali ne bagikuba mu pulasita olumala ne basaako ebipande ne balimba abantu nti be bazimbye. Naye naffe situjja kukoowa tujja kugenda mu maaso nga tuzimbe tugule amabaati tusereke. Allah tabaraka wa taala yasingayo okugaba empeera. Niwankubadde nga omulala ajja kusaako akapande naye era Allah amanyi ani eyateekawo ettafaali ani eyagula ebbaati. ala sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hayya ala salat hayya ala falah qad qamatis salatu qad
لا إله إلا الله. استووا. الكل؟ نعم. استووا واعتدلوا وتراصوا. استووا تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى